bw'akusaasira. Totwala kisa kye for granted. Situkiramu. Kozesa ekisa ekyo nga kikyaliwo. Oba eriyo gwenjogera naye. Situkiramu. Kozesa ekisa ekyo nga kikyaliwo. Kyova olaba nti Bayibuli etugambye mu kitabo ky'Amateeka sura ya 8:14 nti Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Peetero n'alaba nnyina mukazi we ng'agalamidde, n'akola ekikolwa eky'okumukwatako, n'amukwata ku mukono omusujja ne gumuwonako, n'agolokoka. Bwe yagolokoka, wadde mukyala mukulu, tiyadda mu ddoyi bannange mbadde nfudde, bannange mbadde ngenze, bannange omusujja gubadde mungi, tiyadda mu bigambo. Yatandikirawo okuweereza. N'amuweereza. Katonda mu buli kyatuwonya, atuwonya lwa kigendererwa. Weebale gwe akola notisi z'emisingi. Mu buli kintu kyonna Katonda kyatuwonya, atuwonya nga waliwo ekigendererwa. There is a reason behind your salvation. And that reason is a good reason that you may be useful to other people. Togambanga ng'owonya obulwadde ku Lwokuna nti nditandikira ddala okukola ku Mande. Woowonera wootandikira okukola. Nkiddemu. Togambanga ng'owonya obulwadde ku Lwokuna nti nditandika ku Mande okukola. Tandikirawo, kubanga Katonda akuwonyezza, oweereze.